baali bakutiizinzeeko oba wali otiizinzeeko mu mwenna abaali babaddeko mu ssomero? Bwe njogera bwe ntyo muba mukitegeera bulungi. Bangi ku mmwe naddala abaasomerako mu masomero ag'ebisulo naye nga gaali ga kibuga nga gwe wali mu kyalo waliwo abaabagambanga ofuuwe ettaala eyo balubu ne bakugamba okugifuuwa paka lwezikira ate nga y'amasannyalaze tefuuyibwa n'ebirala bingi abantu abatiizinga bye bakola. Naye n'olunaku olwaleero tukuleetedde omusajja eyagaanye okugenda ku mbaga ya muganda we ng'agamba nti muganda we yafumbiddwa omusajja eyamutiizinganga ennyo mu ssomero katono amulemesa okusoma. Ababiri nno aboogerwako, omusajja n'omukazi, singa tubadde mu Buganda twandigambye nti balongo era ng'omu yandibadde kato n'omulala nga babirye. Olwatuuse babirye ng'atandika omukwano n'omusajja oli eyatiizinganga kato muganda we. Kato bwe yakitegedde n'alowooza byakusaaga era n'akakasa bulungi nga muganda we babirye tayinza kugenda mu maaso n'enkolagana n'omusajja eyatawanyanga ennyo muganda we nga bali ku ssomero. Wabula Kato agamba kyamubuuseeko nga bano enkolagana yaabwe yamunda ddala era bw'atyo gye buvuddeko n'ajja n'amugamba nga bw'agenda okufumbirwa omusajja ono. Wano Kato agamba nti yabiwakanyizza era n'agamba babirye tosobola kufumbirwa musajja eyantiizinga ennyo bw'atyo nga tonannemesa okusoma. Kato agamba omusajja ono yamutiizinga nga bali mu secondary mwonna. Agamba omusajja ono babiri gwagenda okufumbirwa yali abasingako omwaka gumu mu maaso, wabula ng'ajjanga n'atiizinga Kato ebyensusso ng'ali wamu n'ekikoosi kya mikwano gye. Bw'atyo omusajja wattu n'amubuzaako emirembe n'abula n'okuva mu ssomero. Era Kato bino olwamugudde mu matu ti muganda we babirye agenda kufumbirwa omusajja ono, bw'atyo n'agamba tagenda kugenda ku mbaga y'ababirye, wabula agamba babirye yamunyiigidde nnyo olw'obutagenda ku mbaga ye, n'amugamba nti ono yeeyagaliza yekka era n'amutegeeza ti abantu bakyuka, ono asobola okuba nga yakyuka. Wabula Kato agamba nti olw'obukosefu obungi omusajja ono bwe yamuleetako mu bwongo ye tayagala yadde kumutunulako, ti buli lwamutunulako awulira ng'okukosebwa kuno kuttuka. Kyokka n'agamba ti ye yabalese bagende mu maaso n'omukolo gwabwe. Kato mu ngeri y'emu yategeezezza nti ne kitaabwe omusango yagumusalidde so ng'ate omusajja ono yamuyisa bubi, era mu kaseera kano agamba nti omuntu yekka yabadde ku sayidi ye be bajjajjaabe, naye ng'abalala bonna bagamba nti yeeyagaliza yekka. Kyokka n'agamba nti omusajja ono babiri gwagenda okufumbirwa yamuyisa bubi nnyo ng'amutiizinga okukamala mu ssomero emyaka 6 mirambirira era nga teyeeyagalako yadde mu bulamu bwe bwe yali ng'akyali muto. Kwebaza nnyo okwekumira ku Kyabasa Famma Radio Buganda n'okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna. Weebalire ddala tojjanga okwo. Nze Emi April Nakawombe. .8 CBS FM.